Ennyaanya eyo ku mitwalo kulwati bw'oleeta emitwalo 10 ginyamba transport n'amafuta okugenda okukima ennyaanya ezo ku ttaka ettukuvu gye nalirima. Ate kyogamba erya Israel si ttaka ttukuvu tulyanga baligamba simu abaligamba nti ttaka ttukuvu erya Israel. Kati eriyo kyekirifuna ekitukuvu ya Israel. Kankati erya Israel kyekirifuna ettaka ettukuvu. Titi omwana wa Katonda gye yazaalibwa. Omwana wa Katonda gyakola ki? Ne kuno e Uganda omwana wa Katonda gye yazaalibwa. Gwe toli mwana gwe mwana wange. Ate nze ndi mwana wange. Tuli bwana Yesu ye mwenye. Ye mwenye atya. Si mwana wa Katonda. Omu bw'ati nzikontebikotelisani. Bw'ate oli ki? Na and others. Gw'oli ki? Tewali kyenkola nga kikotogera emirimu gye wabula kino kyenkola kale kyenkola ekikotogera emirimu gyabwe nti nza eggwanga n'abantu mbagamba mazima ate bo bagamba bulimba obuusa endiga zaabwe webale nnyo obuuza embuzi n'endiga zaabwe. Era wano njagadde nsooka okubbiramu faya neno nsooka ngolokosa emizimu mingi tekisobola nkuba faya ze neetuukawo okutuusa amayembe ge gonna galina ajje ajje muleete bw'aba musajja ajje akwate kusamu anti banditwala mayiti banditwala mayiti kwolwo guno omuggo ogulaba anti agikuba nzi nenkusa busuuzi wansi ekiddamu okufuuka bakoma kirabako ku mulembe gwa Musa nga Falawo yakiraba okuvuma obujja angute atota no guno ogulani sikono na interview soke tumalirize then oto omugogo nga ngeze bwe nali nzaalibwa nagwa ku ttaka mu nnyumba y'obusa buyukwe bwe nazaalibwa buyukwe waffe yes nyenga ekyalo bakiyita Nsenge buyukwe nyenga Butema Buziika Nsenge. Bannabuluko tuleese ekizibu ekirala twaleeta mali mabirira waabira buli kyasanze bajjajja baffe lwaki ogatta omusamba n'emizimu emizimu kirala n'emisamba kirala okusinza ku bibannyonnyola ebiki kakatuliriza malayika tonjiya malayika kigambo kya Luswayiri ekitegeeza nti musambwa. Malayika kigambo kya Luswayiri ekitegeeza omusambwa. Malayika kyava mu Bawalabu. Malayika. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mikwano gyange mbaniriza natonna olwaleero tuli ku Export TV amanya nze omwana soda nayise ne Dani yakutte kamera tuli mu olusimbuzabuzibwa kanisa sabo Jonna tuli mu sabo essabiro gambe essabiro kale essabiro nga bw'owulira Namugongo Shiraini bw'okiza eri essabo lye Namugongo era bali mu nteekateeka bali mu kulamaga nakuzomezi nga nga 3 bagenda mu ssabo lye Namugongo Shiraini essabiro lye Namugongo kati lirina essabiro lye Naluvule mu bale edimazaali na ministries tuli mu ssabiro otyo
baweereza ba Yesu mugenda nyiga mukaawo naye tetulina kyakukola. Tuline Prophet Mubale Mudubi. Engeri gy'okumizaamu amannya gaago Mudubi. Wera kyenzirako buli alina erinnya ezzungu musibe. Era natera okulangirira ng'omanye nti ogoberera Mubale ebimaze na ministries n'etonda abajjajjaffe ogyeko erinnya ezzungu. Oli musibe. Oba togenze beyond our human rights. Si human rights, no, sina kwenkase. Gwe kubulira kiki olina kukola nga nze nagejjako kati envuga, enzimba, ulamataka. Bwe nzija nga nze Dani. Olaba Dani. Ondaba omusiba akulita naye ate nkwaniriza. Kanateze mu kyaki bangamba ebyanda anti kyekyo bwe busiba obwo. Buli okujjako erinnya Ndawula bakujjako ekitiibwa kyo bakujjako amaanyi go. Bino bya sitaani tulegere sitaani abeere nabyo. Sitaani yaani? Tuweereze Katonda ali waggulu nnyo omulamu. Sitaani yaani? Bw'osoma mu Yokaana 10:10 egamba nti omubi yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Okubba okutta n'okuzikiriza. Oyo boogera kwani? Sitaani. Nembuuza bajjajja abaddugavu mu hisitole yenna w'ensi mbulire ensi z'abazungu ze baali bagenzemu ne batta payemu. Abo be batta. Abazungu bwe bakola ki? Batta. Gwe bali nnyo mbulira bajjajjaawo ensi z'abazungu ze bagendamu ne babba. Ne babba golodi, ne babba feza, ne babba ivory, ne babba amataka. Mbulira bali be babba ebyo ne gwe bali nnyo. Mbulira ensi y'abazungu bajjajja abaddugavu ze bagendamu ne bazikiriza ebyabwe byonna. Tutanizo ati gwende nedda tukolana soda sokonziremu ekyo nabbi sokonziremu ekyo nga tutunagenda ansa nyinza okuba si no sokonza kwetikula no sokonziremu ekyo sokonziremu ekyo teriyo kakati nembuuza ekibuuzo kubajjajja abaddugavu ne bali eri bakyerupa abazungu n'abawalabu anistan ebibuuzo ebimu comment section munyambe musajja anzitira mu miguwa munyambe okubanyiza okuba nze nga sibimanyi olugula n'okumanya tekukuma oli mutuufu niwayinza okubeera waawo assistant Yesu ng'alina n'engeri ako kabaddeko sokugira abatula kale mikwano gyaffe kansebe bakama bange tusimbule ng'otawanyizibwa endwadde enkuyanja nkwetedde aba God Heals Herbal Medicine bano bagenda kukuvumula endwadde nga bakozesa eddagala lya habo naye nga si usamize habo tutyamu ti ekisodaamugubira kafuyo n'emirandira nno bakozesa habo abita God Heals Herbal Medicine ogenda bafuna ku namba esimu 0706 tekawo 06 49 23 ne WhatsApp kweri ku nkola ya delivery eddagala bali kutuusaako awo wennyini w'owangalira prostate enlargement, emmeeme yeyawansi ekkirira, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, renal sperm count, brain tumor, fibroids, diabetes, allergies, syphilis ne PID, ebirwadde byonna abakubireko omukwano gwange naye so prophet genda kusakusokomanzeka abakugwabwe nentandike tonda eyatonda eggulu n'ensi tonda w'abajjajjaffe yeebazibwe nnyo ddala amawanga gonna gamusinzenga era gamugenderezenga mu nnimi zaabwe amanya n'eddoboozi omununuzi nabbi Mubale Mudubi omunyoli ntumiddeko endiga n'embuzi n'abaana n'abazzukulu naye abaana n'abazzukulu musembere endiga n'embuzi musobole nyiga next ne mweyongerayo abajjonkezi namwe mbatumiddeko nnyo ku mulembe gwa Yesu baaliwo ogwa Muhammadi baaliwo n'akankati we bali so tetubatya ne we are ready for each and everything endiga zange obubyendi mpakana si oba munda kyogero bandika okubandika n'abasumba b'enkyaza mpakanabo oli mulokole naye nagamba okweyita ekisolo kyonna ekirala oli mutuufu n'ekikulu kinne waakyo ziri zaalimbwe era ekyo mpakana nakyo era ng'onyeza onjiga kuzi kulikayo midda emidda eyo class netulina okuyita okugenda mu class tests and trials you cannot testify without tests and trials tosobola wa bujulizi nga togezeseddwa exactly kati eyo ddala mwe tulina okuyita ne Yesu yaliyitamu kati wekugamba nti mbanvu ddaani kati yewe yagamba nti nno akkiriza nze aba akkiriza oyo eyankuma
kitegeeza Katonda yali mujje obaire kitegeeza Yesu ali munze Yesu ali munze bw'olaba nze oba olabye Yesu so ekkomera just kigezeso nothing n'abasinga mbayita bajje wenina ogiyitawo tukagendaga abo bonna abasobola okukola ebintwaza mmida naye gwe byebikutwaza mmida obikola ng'ate nze mbikola lwaki lwakuba nalabye vidiyo gye nalabye nga omukulu ayambadde ekyambalo kya poliisi akuli mu maaso awo n'otwalibwa kiriwo ekiti ekisooka bannayuganda bonna yamba poliisi naye ekuyambe ekirala balina nabo bapoliisi abo baanaba abantu so tebalina kubikkulira okumanya nti kunanga ekyokola kyabwa Katonda oba si kyabwa Katonda naye bwebawulira lumazi ne bawulira ekikuvaamu muggwe ne balyoka basalawo nti bano bajjonkezi byakola babijjonkera mulimu tekitegeeza mbuno kyenkola oba tokimanyiiko tekitegeeza mbuno kikyamu kyenkola oba tokimanyiiko nga tolina akuba ngezi na information ku kyo tekitegeeza mbuno kikyamu ate si buli muntu nti agenda kukola nga gwe bwokola webale nnyo era sigenda njagala tugendeko mbalidde Katonda asikutandika eyiyo yennyini manye ebyawo mbagambira erimu ne edit ate edit etya basebo okuteya bayibuli tugende mu Yokaana 7 yensomera abasumba gyensomera abasamize Yokaana ompisa omusamize ayina nyingi si kunyiga ndi musamize Yokaana 7 3:2 endagaano mpya egamba bweti abafalisaayo ne bawulira ekibiina nga bamwenyumunyamu bwatyo bakabona abakulu mpulira n'abafalisaayo ne batuma abambowa kyeki gamba poliisi katulaba Yesu bamutumira abambowa okumukwata ateze mukale kati awulire bakabona abakulu olina abakulu bawulidde nga bajjookera ennyanya wala kati ne basindika abafalisaayo be bawakanye before that nga tunadiginga mu kintu ekyo goloza who was behind this poliisi okujja mu maka ago okutwala bakabona abakulu oluza kiki kibagamba anti bawulira okwemulugunya kw'abantu ennyanya akuma ekyoto kimu okwemulugunya nga okuwulidde awo owulira oluvuvumu olugenda mu nawe kennyini bajja mu comment section balaba lwaki okyaza basamize lwaki okyaza mubale nga beetegera yawe era banga asidda mukuzeeta ku kyalo okitegedde nabagamba nti bana eyo kyalo si kanisa makanisa gamu naye owulidde nti ne Yesu bakikola nga bwe baali beemulugunya mu mirembe giri nakankati bwe mwemulugunya kati banzise era mu kwemulugunya okwo bakabona basobodde okusindika abantu ku gulawundi tulina gwe tusobola opiininga ne tumugambako nti si buli kiro okuteeka ennyindo gyerunyira ebyotayagala tetuliwo ffe kubagambako naye ate bo baliwo okutugambako ki ekibafuula ab'enjawulo agambako ne gwebagambako abefuula ab'enjawulo ekibafuula ab'enjawulo n'agamba ne gwebagambako bakola mulimu gwabwe nga ne ku mirembe giri egya Yesu bakola omulimu gwabwe kati tusobola kugaana muntu okukola mulimu tobanenya era tubasalira musango naye Katonda ali mu buli kimu ate nga bakola ekintu ekiri against byokola olaba bw'osoma mu Yobu essuula esooka n'onyira 5:6 awo Katonda n'ayita abaana be mu kuyita abaana be ne Sitaani yakkiramu okusinza kwani nze Sitaani kyeki nzoba ennyiriri ezo waziteeka otya muntu olina ennyiriri mu mutwe nange atazirina muntu ate kusomeza ate nga obeera ku kkanisa obeera ku kkanisa osaba era wano njagadde esoka okupira mu faya neno tugangolokosa emizimu yo tekisobola nkuba faya zenetukawo okutuusa amayembe ge gonna galina ajje ajje mulete waba musajja ajje akwate kusaba anti banditwala maiti banditwala maiti kwolwo guno omuggo ogulaba
anti agikuba nzine kusabusuzi wansi ekiddamu okufuuka bakoma kirabako ku mulembe gwa Musa nga Farawo yakiraba okuvuma obujjamu angute atota no guno ogwani sikono na interview soke tumalirize then oto omugogo nga ngenze no mulimu abantu abamwe anyway so polisi byo yabadde kubuuza kubafutwale tukumeze mbera n'emikwano gyangu okola biki mbera n'emikwano kusifa ekitokola oze kitugatta si byokola wabula relationship kyekyabadde ekinyinyi kakati ekyalo kyekinyi kyekigambe nti oluvuuvumo lw'abantu kati abantu babadde bali bagendedde nga oluvuuvumo lw'abantu nga balaba social media era ku nsonga ezo emiswa ebifaanyi nabadde nekyamani yabaddewo yes nakanti omusajja siminako kuzibu nomunuukazi yes niwo okuza kubaweereza bange abo posi yayitidde wano ekiro ky'olwali ekiro ekikeseza olwaleero zabadde ssaawa 5 ku mukaaga wekiri zabadde ssaawa 5 ku mukaaga yenkolagana ennungi n'ekitundu kati bali olw'ekifaananyi kyebaagala okusiiga era ekifaananyi kyekimu kyebasiiga Yeshua mu myaka 2 kati so nabagamba ekikyerino bagamba ne bawula nabo bantu bakolaki bategeera ate n'abasinga beetaaga obuyambi nnyo n'amaanyi nkugambye buli muntu yenna aliyo naye nga musibe mu ngeri ye waluddeyo nnyo nozitiisa nenzitiisa ntya kubanga kati okimanyi genda mubayi gendayo nedda sikugirira genda 8 lunyirwe lumu Yokaana 8:5 yes Abayudaaya ne bamugamba nti kaakano tutegedde ng'oliko dayimooni Ibulayimu yafa ne bannabbi mpulira naawe ogamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange yes talireka kufa emirembe n'emirembe talireka kufa emirembe gyonna bagamba nti aliko dayimooni bagamba Yesu ng'aliko dayimooni nga nange bangamba koyo kugamba agenda kujja nako bamayembe gange n'emizimu gyange Yesu bamugamba aliko dayimooni Yesu si oyo gwe bagambye ate bali bagamba ate obudde lusimu kimanyi kanywe namu emirembe gyakyo batunula kuganyakugani negino kino kikopo endeku esereza nti Katonda wabajjajjange tondekuliranga endeku Katonda wabajjajjange tondekuliranga baba tebandekulira kyova nabadde nga bantutte okugira tebandekulidde ekyabadde mu comment section bamusibe oli yambuza nangamba kuba nalina kapito esala zaffe oli nangamba nti kati empewo tezamulaze nti bajja empewo zo ziri mu mbeera ki lwaki tezakozesi ng'omanyi olubazanga budde naye nga wenina okuyita togamba Yesu yite yalabulwa nga bajja okumukomerera kati obaddeki oyatukanisa nagera mu lusuku n'asaba nagamba kibakisoboka ekikopo kino kinjizibweko namanaga nesinga bwenjagala nenga bweoyagatagenda kiregedde nenga mukuma ekyoto n'akabanyi bano abamusere bagamba Yesu nti yaliko dayimooni okitegere sokomusomolatalimuomunabi obayise nawo abankusere kati okimanyi mu Uganda tulina abankusere bajjongera Yesu okimanyi ne mu Uganda tulina abajjongezi Yesu n'abagamba ddala ddala mbagamba webale nnyo Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa yes nze nga wendi okitegedde kyekimu nange mubale mwena abaliwo ku nsi nga temunnabawo nze naliwo nabasentabasomawo kinze naliwo mubale wazaalibwa ssebo bina abazaalibwa nsobola n'okumuza emyaka gyolwekiri anti wuliriza bennyini bakimanyi abo nti tuzaala mibiri tetuzaala kati nze naliwo omwana sola yali Yesu n'abakolaki nalagala nti kweseke nga Ibulayimu tanakola ki we balisoma oluddako ati ne bamugamba awo ne baddira amayinja gwera olw'amayinja ne baddira amayinja okumukuba okitegedde okitegedde ng'abazungu bagamba biri ne baddira amayinja okukola ki okuba nga bagambye kitya omanyi bameka abagala okumukuba amayinja eyo abanjagaliza amakomera
abajagaliza accident bazisabye saita ne gulu Yesu bakikola ku bwa Katonda oba their own ambitions. Their own ambitions bigendererwa byabe naye nga mu kugendererwa byabe Katonda akirimu kubanga akimanyi ffe abaana be awo tulina okuyita mu mafumu n'ebizibu kufuuka ab'enjawulira abamu. Ekirala nga nkijjeko Katonda ngamba ajjeko Katonda ne muteeke bbali. Yes. Naawe ne kujjako Katonda ne muteeke bbali. Kiki kyokola nga kikutogera emirimu gyabwe tewali kyenkola nga kikotogera emirimu gye wabula kino kyenkola kale kyenkola ekikotogera emirimu gyabwe nti nza eggwanga n'abantu mbagamba mazima ate bo bagamba bulimba obuusa endiga zaabwe webale nnyo buzeebuzi n'endiga zaabwe kyekyokka Yesu naye yali akukumalayo olunyiriri olwo awo ne baddira amayinja okumukuba mpulira naye Yesu ne yeekwekanya okitegedde kati nange nabadde eri nga nino nange nabadde eri mu mida gyabwe ne bagamba be nagambe twali tugenda nafunye gapu nga bamaze otegeera kati emayi bakugambyeko olina ebikolwa ebimu byotagenda kuddamu kukola olina bwe mbulira kyoŋŋamba mbulira kyonga nti sigenda kuddamu kikola bayitawe tukyogere tutya ennyaanya baŋŋambye waleesenga bizinesi kubbirako bantu you can't send ennyaanya emiya mitwalo kumi era ya kumi si lugambo 10 mitwalo 10 ennyaanya n'obujulizi weeru obusibu tebuba bufere butya like how can you sell ennyaanya mitwalo 10 ennyaanya emitwalo 10 okimanyi Katonda tasobola kumultiplyinga wize zero Katonda tasobola kukubisaamu na bwereere olina okubaako kyoba nakyo genda mu Matayo 10 ate erabye etya Matayo 14 so mu lulimi lwa bino mukalo ogamba otya abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja okitegedde ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni okitegedde kati sokodde 13 mpulira 13 agamba awo Yesu bwe yawulira n'aviirayo mu lyato mpulira n'agenda awali eddungu kyama mpulira ebibiina bwe byawulira ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu mpulira 14 agamba n'avaayo n'alaba ekibiina kinene n'abasaasira mpulira n'awonya abalwadde baabwe mpulira 15 bwe bwawungeera abayigirizwa ne bajja waali ne bagamba nti wano ddungu obudde buyise nnyo siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere 16 naye Yesu n'abagamba nti tewali kibazisaayo mwe mubawe ebyokulya 17 ne bamugamba nti tetulina kintu wano wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'abagamba nti mubindeetere wano okimanyi singa tewali migaati 5 n'ebyennyanja 2 bandibadde abantu abo tebalya newe babireeta n'abikubisaamu abantu 15,000 ne balya batubaze bakyala naki okikozesa amagezi ga muntu creativity oba kuliko omwoyo mulungambi w'enjawulo okyogedde ozawukanyusa ennyaanya weebale nnyo kyekyo kati kyekimu ekyali wali eri ennyaanya eyo kulwa nti bw'oleeta emitwalo 10 ginyamba transport n'amafuta okugenda okukima ennyaanya ezo ku ttaka ettukuvu gye nalirima ate kyogamba erya Isirairi si ttaka ttukuvu tulyanga baligamba simu abaligamba nti ttaka ttukuvu erya Isirairi kati eriyo kyekirifula ekitukuvu ya Isirairi kankati erya Isirairi kyekirifula ettaka ettukuvu titi omwana wa Katonda gye yazaalibwa yogete omwana wa Katonda gyakola ki ne kuno e Uganda omwana wa Katonda gye yazaalibwa ogwe toli mwana gwe mwana wani ate nze ndi mwana wani tuli bwana Yesu ye mwenye atya si mwana wa Katonda omu bw'ati ezikonnebigotenisani bw'ate oli ki and others gwoli ki toli mwana wa Katonda era ayogera n'agamba tino sikyabayita baddu Yohana 15 nyumba ya Yesu okitegedde
bw'aba mwana naawe oli mwana ate oli wanjawulo ate wanjawula atya gwe kyetukufuula okuba nga toli wanjawulo yazaalibwa omukazi atamanyi musajja mpulira n'akula n'abafiirira mu abooyo yazaalibwa omukazi atamanyi muki musajja mbeerera gwe maama osisuubira nti yali mbeerera mpulira siwe kiri genda maaso maliriza yesu mwoyo mutukuvu yakka n'afunyisa Mariya mu mbuto mpulira n'azaalibwa special mpulira kukyogamba gwe okuzaalibwako okimanyi waliwo abatasobola kukula nga gwe okuze naye nze talamala kwokyambi kituufu yamala kwokyambi ekyo buli omu azaalibwa lulwe siwe kirinawe toli wambi embi kituufu naye buli omu alina engeri yazaalibwamu ey'enjawulo waliwo gwe basala obusaza ekiso waliwo gwe bazaalira mu kitooke mulimu maama ageze kweyamba kakati otyo kakati wabanga yesu yenjawulo gye yazaalibwamu naawe olina engeri yenjawulo gye wazaalibwamu we nali nzaalibwa nagwa ku ttaka mu nyumba y'obusa buyukwe gye nazaalibwa nzaalibwa buyukwe waffe yes nyenga ekyalo bakiyita nsenge buyukwe nyenga butema buziika nsenge bannabuluko tuleese ekizibu ekirala twaleeta mali mabirira waabira buli kyasanze era mama wange agenda enyenga ne bamugamba omwana tatatuka kuzaalibwa mama wange wabijja kujja interview waali abeerawo kasubi kasubi oweno oba kasubi owawano kasubi owawano wano ennyini kasubi wano kawaala kasubi mwebale nnyo bamugoba adda ewaka okuga waka nze asooka no ndi wakubiri eyasooka yazaala musanvu gwete ogenda kubeerawo naye yali sayini eraga nti nno ndinamu yazaala omusanvu mwita kasowere kasowere omwana bwasooka kasowere kasowere omanyi asoose nga kasowere asoosa bigere oye mulongo omukulu gwe musambu omukulu omwana nasaasoosa ebigere kasowere mukulu yakusabye kwiye naye tiyamalawo n'emyezi kati nze nendyoka nzirako kati ate guli omusambu omukulu gwekuba nga tegubaddeyo kati gudda ku nze ekizakitire emisambwa emizimu amayembe n'abalongo yenze kati buli omu azaalibwa mu ngeri yanjo kati nagwa mu busa ne yesu naye aneyenjamu iye andi kati ne yesu nagwa omusambwa kati ettaka lyogambe tukuku wazaalibwa siwe nazaalibwa tulina amaanyi n'obuyinza okuba nga tutuma buli kimu okimanyi katonda talina kyeyatuma ku nsi kuno yatonda butonzi natuwa amagezi okutuuma era kyokola adamu yeyatuma amannya gonna ag'ebintu ebiri ku nsi byonna ebiri ku nsi anti kati kiriwo ekiti nkubulidde mu expectation ya adamu naye kakatolero gwo adamu wakankati katonda alimu okutuuma okitegedde kubanga olwaleero olaba ettaka lino lyaliko nanyini waalyo naye kati olwaleero bayitawo ewamubali kati nze natumawo ewamubali ninga kuliko abaasookawo era nga bagamba ogenda wazinunula owebale nnyo ogenda walume era nkusabidde esaala olwaleero mubanga tono ogenda kubeera ne faamu nga bagiyita faamu y'omwana wasooli ngamba amini ey'amaanyi ennyo n'obwezi kyogere gamba amini okigaanye faamu yo njagala anti gamba amina gamba evudde wa tonda yatonde ku n'ensi tonda yagenda ogitondawo tonda yagenda ogitondawo katonda atondewo amina yesebe naye katonda togikyankalanya netajja olwokubivudde egenda kujja kubanga okikkiriza mu linnya lya tonda yatonde eggulu n'ensi okuyitamu eyakozesanga yeshuwa ezo ennyanya zo zikola ebyamagero ennyanya zikola ebyamagero ng'emigaati giriwo egyawonya ng'emigaati egyakolaki wegyawonya enjala olina ennima enjawulo oba ozirima nga zino ennyanya eza bulijjo eziri nnomu no ziri si za bulijjo
What makes them special? Kugamba nti kutaka tu. Nzisibira ate era nenzisabira essaala. Yes. Nsiba nensiga abantu. Kambe kidi waffe ne wakatonda wakibba. No. Sikukibba. Nakibba ntya. Sikukibba muganda wange. Ekintu mumanyi ebyawandikibwa n'okusinga abamu abali kumena. So enyewa soza eje wava. Ate wa. Tewali kubanga gano gengamba abantu ge mazima bonna ge beetaaga. Yes, ge mazima. Bekiririzeemu. Kati Africa yafunye Bible. Ge mazima Bible. Ekoleddwa mu Africa ngeyogera ku ki? Eyogera ku Katonda tonda tono ku Yesu Katonda w'ensi yonna, the Ethiopian Bible. Ekyo yali mu Bible. Kati ate Katonda kyo yali mu Bible y'abazungu. The Almighty. No, bamuyita the Almighty. Kale lwaki ekitabo kya Enoka tekiriimu? Ni lwaki mwe bakuseremu? Lwaki ekitabo kya Enoka tekiriimu? Lwaki ekitabo kya Enoka tekiriimu? Ate no gye kiri, the last book of Enoch. Yes, okimanyi abasinga wano bamanyi abantu abagenda mu ggulu bokka bamanyi Elijah nani. Oba ne Enoch naye lwaki tebamwogerako? Nga ate bagamba yagenda mulamu Enoch. Niwe bali nnyo. Bamwabita ba mizimu, bamwita ba misamba, bankola ki? Wesegera? Bible ejja erina ebitabo 88. Anti nkaga mukaaga ekya Enoka tekiriimu n'ebirala tebirimu baabijjamu. Olwa their own intentions, olw'ebigendererwa byabwe. Naye nga byo byali bya Katonda. Tebyali bya Katonda naye baabijjamu. Atambulira mu layini oyo gwe batugambako bono mulala. Ani? Katonda. Kuba atambulira mu layini yennyini gye batugamba ono ali mwene. Bye baawandiika byonna ebiri mu kitabo ekyo ekya Bayibuli bituufu. Naye ababivunula n'ababyokera bebakyamu. Watya nga gwali bivunula obukyamu. Ojja washuwa nti gwe mutuufu. Gwe kiki ekikuleetera okugamba mbu nze siri mutuufu? Kubanga ndaba tokola kyekola. Ekiki kiŋŋambe kyokola kye sitakola. Kati olina obuleku. Mpulira. Olina akasigiri wakulwenkomera. Akasigiri k'enkomera. Ndaba ekinyooka wali. Ekyoga mu Bayibuli tebiriimu. Mbulira ti mu Bayibuli tekiriimu. Ki ekitaliimu? Era kyaliwo ekyo ekiri mu Bayibuli. Kukyogamba wabanga Yesu yatambuzanga mbalaasi, kati embalaasi zeziriwo kuba waliwo emmotoka. Kati mu kyoto kino ekyoto era kyankwera nga wekyali. Enkunga bw'ozirabye nyimpi ziri zaali mpanvu, waliwo ekyogamba kino zaali mpanvu. No, waliwo kiwandiikibwa nti no zaali mpanvu. Kati kino ekyenyimpi okijjamu muganda wange. Tungamba nti walungamizibwa wayolesebwa. Genda mu Bayibuli yo. Genda mu Genesis 12. Genesis 12. Genda mu Genesis 12. Soma. Awo Mukama n'agamba Ibrahim nti va mu nsi ya nnyo era awali ekikaaju n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe. Olwokusaba ne Mukama nti nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa. Kakati abali abasumba n'abalokole bansabira nze omukisa mu bali bakufubyeko olwokukoza ndokuka ekikyoka sino okimanyize mulokole wadda nze mulokole wadda omanye ekifulo omulokole mbimanyi bulungi okukkiriza believe in Jesus oyambibwa n'akamwako nti ndokose. Okimanyi bonna you believe in Jesus oba you believe in Tonda? Obulokole oyitegere oyidde ekintu ekyo abali kuwa omukisa bali kuwa omuki abali kukolimira ndikola ki kisome
n'oyo anaakukolimiranga aha n'amukolimiranga nze mpulira ne muggwe aha ebika byonna eby'omu nsi bye bikola ki biri biweerwa omuliza ebika by'omusi bakitaga nti nabalokolaomusi so katonda ebika byonna abiri organize ebika byonna naye kimanyi mwadde kambikalya twafuuka banvuma ebedda nga biwedde ebya sitaani ebya sitaani yani sitaani sikyaki genda ku lunyiriro lw'omusango wano wenyini olw'omusango aha mukama n'alabikira ibulayimu aha n'ayogera nti ezzadde lyo aha ndiriwa ensi eyo mpulira n'azimbira eyo ekyoto eri mukama eyamulabikira ekyo kiki katani alabikirawo mukama oba misango omusango kiki be bantu abafedda ne bakola enjiri basigala bakusukumugabo emisango ate malayika malayika those are angel abatume ba katonda kangati bebatume katonda basindika nga Gabulyeri ow'entalo Gabulyeri wa lubaka ate omusango abaki bajjajja babafedda lwaki ogatta omusango n'emizimu emizimu kirala n'emisambwa kirala okusinza ku bibannyonnyola ebiki kakatuliriza malayika malayika tonjiya malayika kigambo kya Luswayiri ekitegeeza nti musambwa malayika kigambo kya Luswayiri ekitegeeza omusambwa malayika kyava mu Bawalabu malayika nekijja mu Africa kubanga Oluswayiri it is a combination of East African countries and the Arab countries. Webale nnyo kati malayika ne bakijjeeri mu Luswayiri mu Luwalabu ne bakiganda wazawa naye nga malayika kitegeeza musambwa kale bagamba angel what comes into your mind angel malayika angel musambwa era angel mutume wa Katonda omusambwa kigambo kyawa kyekikyo kyolina okwogera omusambwa gwe nasaba nti Katonda sindika omusambwa era Mikayiri musambwa sindikirako Mikayiri omusambwa Mikayiri musambwa webale wano yani yekiwanuka anti mwe mwenyini mwabenkuba faya kati kambuuze lwaki ekintu kino kiyimusenye ku mulembe guno kyogamba Katonda oli owalwe takyankola ow'ennimi gwe basabanga mu nnimi emisogo gisusse bannabbi b'obulimba mulijja bangi tulijja bameka mulikyamya bangi tulibalabira ku bikolwa byammwe nga kikolwa ki ekyannabbi b'obulimba obubaani ofuna akantu kofuwa fufu obubandi buli kimu ekyawandiikibwa kikuwadde webale nnyo ekyoto nkikuwadde kati emigaati. Do you believe what? That it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Ngiye ensi ya ddungu wali basobola olima ennyaanya weebale nnyo kakati ffe tuba kusobola olima ennyaanya n'emigaati kyawukanirawo byonna kale soma Yokaana 15 katindako ennyaanya tukibalira mu ki webale nnyo genda mu Yokaana 15 agambye kibala kituufa 15 nze muzabbibu mpulira nekitange
mpulira buli ttabi erikola ki eriri mu nze tuteekeddwa bala eki eritabala bibala mpulira alijjawo webala eri na buli eribala ebibala Aha. alirongoosa eyongere okukola ki eyongerenga okubala ebibala ennyaanya kibala kati tukiyitiramu okubanga tubala ebibala kati ng'ensi tennaba complaininga nti obabba bo booguza bamativu webali osobajjako interview nabala ku Sunday balisobajjako bulti bamativu bamativu nnyo n'abaani bayite bazibe oba babuufu basibe basibe oba babuufu ekyo ensi egamba eti bayita ati abaabula wakyamya endiga zonna abantu botadde mu kigaali erina ekigambo kyekozesa ebayita basibe bayita baki basibe genda mu first Corinthians essuula esooka abakolinso ekisooka mpulira essuula esooka abakolinso ekisooka genda ku lunyiriri olwabi bakolinso ekisooka olunyiriri olwabi omugezigezi aluwa abeeyita abagezigezi balituuka nga bababuuza baliwo genda maaso omuwandiisi aluwa abatuwogerako mu mawulire n'abatuwandika mu mpapula z'amawulire kituuka kaseera nga bababuuza baliwa nga tebaliwo omuwakanyi ow'omunsi muno aluwa n'abo abasumba b'okyaza abo bonyini abakujjonkera olina ekitambo olya n'abaana abato ina ekiki ekitambo ija neki olya abaana abato emyoyo y'abaana abato wali eri bwetwakisomyeko nga yesu bagamba muki kakati esimunenye kakati abawakanyi b'omunsi batuuka abo bonyini balituuka nga bababuuza ate oseera nabudde nga tebaliiwo nenze ngenda kubeerawo olubeerera ate nze ngenda kubeerawo emyaka gyonna nemirembe olina walanti kubulamu bulungi nnyo ddala kubanga n'olunaku emyaka gyengenda ofiirako n'olunaku lwengenda okufa n'essaawa byonna mbimanyi yes lwagenda okumbira ate nsigenda kufa ate ebintu byengenda okukola nga ndi mu bw'omwoyo bigenda kubeera byamanyi nnyo okusenga ndi mu bw'omubiri bw'obeera ng'omanyi onaku lunanfa tekikweraliikiriza yensonga lwaki gwe bonna okola kyoyagala kuba manyi kineraliikiriza kisobola kujjawo before that neweefuna accident wali eziba nteekateeka za katonda sigwa bakikoze embuuzi olw'ensonga essala zo zisalina ebyo banteekateeka katonda tewali kisobola kuntuukawo katonda takkiriza no anti yagenda okkiriza jjewo kiziiza abaana be okiziza abaana be kitya okulaba ekitangala kitya nga mbabuusa mu kitangaala nakugambye yokaana nekubuuza wakati wabo abagira ne sitaani naffe be nakubuuza nti bali naffe abaddugavu ani sitaani okusinziira ku genda maaso aha katonda teyasirwaza magezi gansi teyasirwaza magezi okitegedde katonda teyasirwaza magezi gansi ensi bubeyita amagezi gaabwe yagasirwaza bubeyita abeyita abagezigezi bwe busirwa katonda amagezi gansi ate magezi gansi gatya singa mbadde wansi ensi yandinjagadde kuba eyagala ekyayo munawo ngenda lukuwa ensi eyagala ekyaki ekyayo singa mbadde nkola ebyensi byeyagala yandinjagadde genda maaso abiri mu lumu kubanga mu magezi ga katonda ensi olw'amagezi gaayo bwetaategeera katonda kyova olaba nange tebategeera kubanga byekola byabwa katonda ate tebabitegeera katonda n'asiima ku lwaki olw'obusirusiru fokola ki olw'okubuulira okulokola abo abakkiriza yes kati fe bayita abasirusiru okulokola kitegeeza kununula kituufu si kituufu kituufu okununula abo be baabuza nunula kyovulaba enkola byonna byeboogera bano byeboogera nti baagala mpeerezenga bo no sibe bampita sibe bannonda nokimanyi emyoyo gy'abantu bonna abakukkiririzaamu engu zonna zigenda kubeera kukuba kuba bayibuli egamba zisanze oyo yeesitaza alisuulibwamu n'olubengo n'asuulibwa mu nnyanja akalindo kagenda okukuba eyeesitaza omwana omuto kati kigenda kubeera ku bba ate nekyewunyisa kalindo kagenda kwokya bo abagaana abaana abato okujja eri amazima baagala mperezenga bwo obulimba bwabwe teweralikirana muli ogenda kwokya omuliro ki offe emizimu n'emyoyo girinnya ku jjoba tewali gwali kuvuddwawe omuliro gunjokya naye lwaki ffe tugiyitira erifa yagikaaba nga gikaaba ki temunjo anti omanyi
wegigenda kyekidako eri omuntu oyo aterera n'abamu ani akulimbye okimanyi mu makanisa abaana bali obakaaba n'obufumbo bwagaana kankuli okimanyi nambe esinga kyafumbire eri mu makanisa ababaweereza katonda museera katonda amaye katonda takeera ate takeerewa oba oweereza ng'akuteekerateekera eddenzi nga lisoda ali yalibuuliza alireeta mukadde akatuufu ewakulina golese yafumbeko ebiro oli twabigana nisima lwakyo biremezaamu kale tubireke bintu oyina kyawandiikibwa ekyo olaba wenyini genda ku ssuula eyo12 nyambuko kati niwaggulu First Corinthians essuula emu12 kyenjogedde kyekino tuli mu ssuula eyo12 genda ku lunyiriri olwokuna ssuula ya 12 essuula ya 12 olunyiriri lwakuna naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu ebirabo bya njawulo bwebanga ekirabo kyange nina okukwata omuggo kibulaba Musa yakwatanga omuggo ebirabo byange yeye kati buli mwasobola okukwata ngukuwemu oba tuyite muganda afale kukamera ngukwate ate omutiti nze ndiko nomwoyo naye oyo mukafi tasaba tasala tasamira kakati oseke kakati ebirabo byaki naye omwoyo ali atya omwoyo ali omugenda maaso so ki kisoboka okuba nga mwenangu ne bali abakujongera muli omwoyo empeereza yaabwe omwoyo watu abalungane ne Yokana yalina omwoyo we nga abatiza ku nnyanja Yesu yalina omwoyo we nga alina kola ki tuyagamba Yokana anda abatiza n'amazzi nenze mbatiza naki na muliro olwokutanga era waliwo enjawulo ez'okuweereza era mukama waffe ali omu oyo mukama waffe Tonda yatonda eggulu n'ensi si Yesu ani Yesu mukama ne Yesu yalina mukama we ne Yesu omukkiririzaamu nti yaliyo yeye Yeshua mukkirizamu nti yaliyo era okkirizira mu bintu byeyakola ebintu byeyakola mbikkiririzaamu era okkiriza nti gyali mulamu ate gyali mulamu mukkiriza mu bulamu obw'omwoyo nti gyali era yakomawo waali Yesu endiga ze yali aziteekerateekera zitwalamu teyabeera nandiga wezizo zitwalawo teyabeera nandiga yabeera n'abaana abagobereza abaana ba Isirayiri ye final destination yabatwalamu ki muggulu bwe banaaba bo batwalawo okimanyi ebyawandiika bimwogerako mu Isaya nti nno alijja nga ayogerera mu ngero eggulu omwana mubalanze Yesu yayogera eggulu ng'ali mu ngero temwamutegeeza bananga abasumba nze ebigambo by'owulira mukama wange wabuze nnyo onaziza ndi Yesu si byange si bya expo yadde abagikolako bya nabbi mubale mudubi Yesu yateekawo olugero yateeka nga alina batayagala bamutegere bamubuuke nga nange nabyekola nsagala bambuuke kati eggulu yali ategeeza ati olugero luguba lufuluma kati eggulu yali ategeeza okuva mu busibe mu buwambe mufune eddembe lyammwe freedom yategeeza freedom dembe happening after the judgment day simanya after rapture obitegeere byati ebigambo by'oluzungu ebyo byemwese rapture kwe okukwakulibwa kutya enkomera akagombe kagenda fuwa mu bbanga ddi wabeewo omusumba agenda ambuulira akakombero kagenda okuvuga nze olwokuweza mbiveemu nobwanodde kanisa naye tamanyi bali nnyo kati waliwo obulya twetamanyize babuya suddenly kati okimanyi kino mubale baali tebamusuubira yatuukawo abruptly kyekyo nava eri Tonda yatonda eggulu n'ensi kubanga ate mbabulira ebyo byonna bye nalaba eri ewo Tonda yatonda eggulu n'ensi muleme kwako kyakwekwasa Yesu eggulu yali ategeeza ddembe mubale buli kyogera emboko gye ziri mu ggulu buli kyali wange saagala okole kankubuli bulize ekigambo kino eggulu kye bayita eggulu ayogera mu Matayo 6:9 tojja gendayo ayogera bwati Matayo 6 naye otandika n'okutanagamba mukama waffe
kankati munange ffe tunasabanga tutya nabaga musabe nga bwe muti kitaffe ali muki erinnya lirikole ki litukozibwenga byoyagala bikolebwe muki nga bwe bikolebwa muki ensi ani akola ensi yeggwe ensi byagala bikolebwe mu nzi nga bikolebwa muki muggulu byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa muki muggulu ekiddako bikitiramu ki obwakabakabo awamini nalyoka abatuga nono mwanga okategede mwanga ulyanga abakatuliki makerezi obwakabaka obujje okitegede kintu obwaka bukola ekibujje tuyagala genda ate agamba bakabaka bujje byoyagala kikolebwe kitegeeza eggulu obwakabaka bulina kujja muki gwe mukenyini gwe mwana soda gwe ggulu mundamu gwe ggulu ate gwe geyeena anti gwasalawo yakuwa eddembe esalawo anti kakati omutima gwo gwe gusalawo weebale nnyo ekyo yakikuwa nze alina okusalawo okwenkomerera weebale nnyo kakati ebigambo bino yabagamba nti no akkiriza munzi abakkiriza ebyangulu era n'abasuubiza eggulu kati eggulu ebyo nti okkiriza ebigambo bino ogenda laba obulamu obulungi ogenda laba eddembe nina eddembe balina eddembe nga bwekiba ababuuze balina eddembe beeyagala teri njawukana mu famire zaabwe okimanyi muli awo mubeera mu bika ne mukuŋŋaana naye nga mu kika gye mukuŋŋaanye mulimu amadiini ga mirundi ng'etaano kati we muteesa ekintu nga bagamba affe tuli balokole tetukola bwe tuti affe tuli bayisiramu tetukola bwe tuti webale nnyo kitegeeza tewagenda kubaawo okukkaanya webuteriwo ko byomwalowooza yalina waliwo scandals naye kati nze kyembabuulira kino kiriwo okubanga bayivayo emizimu minyiivu anti mugikume emiro mugikume omuliro muyita katonda wani wa Ibrahimu simuyita kuba baŋŋamba kati wa Ibrahimu oyita katonda wani simanyi bajjajjaffe Isaaka ne Yakobo mpita katonda eyakutonda ali waggulu ennyo taata wa Yesu taata wani si taatawo taata wange katerega jembi kale Yesu muki Yesu muki nawe tumanyi nakirawa kunsi ey'Isirayiri ayogera muliki obitegera waba ayogedde Yesu yogera ku luzungu nali kati lwaki okkiriza gy'otalaba yotaaliyo kati kkiriza oyo tonda Yesu atulabikira mu birooto olesebwa mu bantu sokosome olonyiro tumaleyo mulimu ebintu ebimu nga balina okuba nga babuuka obadde era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda ali omu akola byonna mu byonna enjawulo z'okukola weziri nze bwemba nga nkuma ekyoto Katonda ali omu bwemba nga mmansira amazzi Katonda ali omu bwemba nga ngaba ennyaanya Katonda ali omu kakati ku Sande eno yabibala abantu bagenda leeta apples era ngenda kati ndi munteekateeka ngenda kubanga abamagi erikirira bedduka ebyo ebibala okoppa kyali Vatican okusamiza obwali Vatican nga bazika paapa ate kati ateza nte ndi wa Vatican kyoga abantu mubikopo wano bo tebalina bibala tebalya miyembe nobatunuulira mbuga okugamba kino ekyagula bite kyeyayimba kaddako nkoma Export TV to the world.